Bannabyamizannyo naddala abagoberera omuzannyo gw'omupiira baguddemu entuko enkya ya leero olw'amawulire g'okufa kwa Brigadier General Jackson Bell Tushabe. Omugenzi afiiridde ku myaka 61 ng'afiiridde mu ddwaliro ly'e Nakasero gy'abadde ajjanjabibwa ekirwadde kya sukaali era amawulire olukakasiddwa abantu ab'enjawulo boolekedde mu maka g'omugenzi eggaba okukungubaga. Omugenzi Brigadier General Bell yamanyika nnyo olwa kilabu ya Victors FC gye yatandika mu mwaka gwa 2001 ng'eri mu kibinja kya wansi era ng'eyaliko omuteebi wa Uganda Cranes Yuda Mugalu y'omu ku baasooka okuzanyira Victors FC. Victors FC yali ttiimu nga ya ku kyalo n'enjija wano ne mutuukirira ne mugamba nti afande tuze wano tusaba ttiimu yaffe ya kyalo naye otuteekemu ssente sobole okubanga tutuuka naffe ku biruubirirwa byaffe. Twali baana nga ba ku kyalo, Fande Bero n'awuliriza okusaba kwange n'agamba nze nja bayamba financially sobole oyimirizaawo ttiimu. N'atandika okupiikinga bw'atyo ku by'omupiira n'ayagala omupiira era olunaku olwo yaŋŋamba genda okuŋŋanya abasambi bonna b'oyina. Mu bbanga lya myaka 4 Victors FC yayingira liigi ya Super mu mwaka gwa 2005 era Mugalu y'omu ku baali basita ba ttiimu. Twabeera nga tugenda okukiika ogenda okusamba eyo Confederations Cup twakiika emirundi ebiri naye nga ttiimu endala ezisinga ezirina n'abawagizi abangi zaasobolanga okulemerera ogenda okukiika naye ttiimu yaffe we yakiikanga yakiikiriranga eggwanga era yagenda buli mupiira n'egusamba nesobola okubanga ekiikirira eggwanga. N'olwekyo nze mugeraageranya n'abasajja ab'amaanyi nga Lawrence Mulindwa era naye mukama wange be bantu be mugeraageranya nabo we baali benkana sinnalabayo muntu amwenkana. Isaac Katwere eyali azanya mu kisenge ye yali kapiteeni wa Victors FC ng'eyingira liigi ya Super mu mwaka gwa 2005 era nga yaliwo nga Victors FC ewangula ebikopo bya Uganda Cup ebibiri mu mwaka gwa 2008 ne mwaka gwa 2010 naye abaddewo mu kukungubaga. Tetulina kyamaanyi kye twali tukola nti oba naye ekikulu kibadde kimu nti twali tubeeramu nga ttiimu tuganga tukumaakuma awali ekizibu nga akutereeza awali kino nga ababuulirira kyekyattwetera ndoza okwangula ebikopo ebyo. Victors FC ey'omugenzi yakiikirira Uganda mu mpaka za CAF Confederation Cup emirundi gyombi gye yawangula ekikopo kya Uganda Cup. Abantu abalala ab'enjawulo boogedde ku mugenzi Brigadier General Bell. Tunaaba bakama baffe bamaze okusalawo ki ekyokukola tujja kyanja mu bantu bonna buli omu akitegeere naye ekiwandiiko kya FUFA n'ebyo byonna ebinaakolebwa mu mbeera eno bijja kulangirirwa gye bujjako. Yayingira 2005 mu Super League then ne bansayininga naye okuva natandika okumanya afande ng'ayagala kye bayita omupiira era obulamu bwe bubadde mupiira n'ebbanga lyonna lyamaze nga mulwadde nga akareediyo tekamuva ku lusegere kareediyo ako olisaawa puroguramu ye awuliza bya mupiira seeyo omuntu gwogamba nti mutuufu Uganda efiiriddwa mu mupiira. Afande atusuziza nga tusula mu nnyumba ze tetulina kye tusasula so ndowooza nti ab'omupiira tufiiriddwa nnyo kubanga y'omu ku bantu abazza FUFA mu nteeko embeera we yali ng'etabuse mu mupiira. Munnamagye Titus Tugume omuzannyi w'ensambaggere y'omu ku banyoleddwa ennyo olw'okufa kwa Brigadier General Bell. Mwenyumirizaamu nnyo nti abadde ayagala ebyemizannyo okusinga abadde ayagala nnyo omupiira naye nga ku kaliya yange eya kickboxing kyankoledde kyamaanyi era tikyali kirungi kyampisabibwa okulwala era singa tiyalwala singa ndi wala kuba ye yasooka okunteeka mu ssente bibala baaga ze nasooka okukuba gloves ze nasooka okwambala biki byonna yabikola byonna. Tom Remanzi ng'ava mu famire y'omugenzi agamba omugenzi asuubirwa kuziikibwa ku Lwokutaano luno ku kyalo Kafunjo Embalala. Ku mbeera eriwo eya korona tubadde nga tetunakakasa naye nga kibadde kisabye nti bwe kiba nga kisoboka bagituleetere abantu beggaba wawangalidde emyaka eri waggulu wa 3
nabo bafune omukisa gw'okulabako kubanga kulwa enembeera eriko eya scientific ya barrier kiyinza obutasobosa abantu bona okugenda eri. Omugenzi yaliko omumyuka wa pulezidenti wa FUFA nga yakulira akakiiko ka FUFA akavunaanyizibwa ku kutegeka empaka mu kisanja kya Dr. Lawrence Mulindwa era nga yali ssentebe w'akakiiko ka kirabu za super aka SDCA okuva mu 2005 okutuuka mu 2009. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa.